omulungi ali ku Spark TV tukulisayo nnyo mu bulango akadde kano kennyini mukwano gwange tugenda mu mboozi y'eggwanga wabula nga tetunagenda mu mboozi y'eggwanga njagala okujjukiza nti Friday eno ffenna Spark TV tugenda beerawo ku Dance Balena Bulenga. Yes, tugenda kubeerayo nga tugamba n'ekivulu kyaffe ekya Lugavis Events bagenda kubeerawo n'abayimbi bonna b'omanyi abakwata bendera okuli omuyimbi Maddox n'abayimbi abalala. Tukusaba we nainana gy'oli munnange ojje mu kivulu kyaffe ekigenda obeerawo ku Dance Balena Bulenga. Friday eno tugenda kubeerawo n'omukulu Kayima, Kim JK agenda beerawo n'abantu bonna abali ku Spark TV. Wabula tukujjukiza nti Spark TV tukutwala Mombasa. Twasalawo nga tujja kusa emyaka 10 munnange lwakinedda abawagizi baffe abalabye show zaffe gwalaba Spark TV n'ogamba nze saluuni yange munnange remote erina kulemera ku Spark TV. Munnange twakusuubiza omwaka guno nga gugwako tukutwala Mombasa nusu 2,000 zokka ku MTN oba Airtel. Ky'olina okukola olina kuyingizaamu kozi zaffe ziri awo ziyitawo ku scroll eya pink era gwali ku MTN ennusu zo 2,000 code eri M49083 ate gwali ku Airtel eri MM66460 oba wetaba mukazannyo kano nosobola ogenda naffe e Mombasa. Tuddeyo ku mboozi yaffe ey'eggwanga olunaku olwaleero. Ffenna tukimanyi nti no abaana bali mu luwummula era tuli mu kwebuuza biki omuzadde by'olina okukola mu kaseera kano okuba ng'omwana omukana akaseera ate omufuula omuntu anagasa eggwanga. Kyamukisa mulungi tulina Hajat Zamzam agenda kuba ng'ayongeza ku kutangaza ku nsonga eno ng'akuwa ggwe omuzadde amagezi. Jjukira ono director w'amasomero Golden Balls ate munnange life coach ate nga muzadde ayina abaana 5 bweddu lwaki nedda nga takuwa magezi. Ngenda musaba kubuuzeko n'oluvannyuma tweyongereyo. Hajat, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ng'onyumye mu pinki. Alhamdulillah. Omuntu bw'akulaba awo n'omugamba nti olina abaana 5 takikkiriza ng'oweekuumye otya? Ate nga first born ali ku 3rd year university. Olimba naawe. Alhamdulillah. I am a mother of 5. Ndi mukyala mufumbe emyaka 20 mu egyo. Emeka? 25. Siseeseetula kigere. Ate njagala nnyo obufumbo. Gw'okikola otya ffe aba generation eno kye tutamanyi? Nkyagala nki omanyi mu nsi muno sooka oyagala. Abazungu bagamba if you don't get what you want, love what you have. If you don't get what you want, yes, love what you have. Yes. Oyinza okuba olina ky'oyagala naye tekinnajja yagala kino ky'olina. Yes. Kubanga omanyi bwe mu life omala okusoma oyinza okuba oyagala osooka ofuna omulimu gw'ebbeeyi naye omulimu tegujja ne ssente tezijja. Kati ate omwami yazze mufumbirwe omwagale obeerewo. Oyinza obufumbo omuyita capital. First capital. Capital asooka mu bulamu era bw'omukwata obulungi oba oli awo ebirala bisobola okusanga. Nina nursery schools 4 Golden Balls nursery schools. Wow. Yes. Abato kati bali waka. Abato twababaweereza. Apart from the few waliwo abaana betubeera nabo bano abantu mama yagenda Abu Dhabi yagenda Qatar. Abo mbasigaza. Oluusi tubasigaza nti maama oluusi talina gy'aleka muto. Batawaana ne taata ate ne sayidi y'omwami ne bamwabulira. Oluusi talina maama talina taata. Omanyi omuntu gw'olekera omwana wo olina okuba ng'omutaddeko eriiso. Omwana wange gy'agenda anaalaba ki kati nze mbeera nnyo n'abaana abo olw'okuba nti ndi mukyala mufumbo. Omuntu alaba ng'omwana we agenda kukula ng'alaba father figure taata waali nange maama wendi n'abaana era ewange osanga nga tetuwummudde. Nga nyinawo nga 10 oba 15 oba 8. So mukyeyongerayo ne program? Tweyongerayo ne program era ne bwe mba ngenda mu kyalo for holiday nga mbateeka mu school bus nga muyingira ekyalo. Tuyingira ekyalo mu time ya Christmas. So abazadde bali waka abaana bali waka oluwummula luwanvu lulimu almost 3 months oba okitegeera. Kati olunaku olwaleero twagala kumanya abaana bano tubakuumye tutya? Abaana bano tubakuumye tutya nga beekuumira mu kusoma ne mu kuyiga? Ekisooka waliwo tugenda kwogera ku muzadde biki by'alina okukola omwana we mu holiday. Omuzadde? Yes. Then n'omuto kuba tulina abaana okuva ku myaka 4 ababadde mu baby class bagenze mu middle b'emyaka 4 okutuukira ddala ku baana ab'emyaka 18
abaana abo bandi mu vaaka P7 senior ya kuna senior ya mukaaga nabo we bali abo atabo be bali problematic n'okusinga kuba kati buno babunywereza ku TV ne ku zitaabu ate nga nakyo si kirungi TV eyo screen eyo si nnungi ku muto all the time naye tukole time table kantandike n'omwana ali mu vaaka oba omwana yenna ali mu 8 years and above muzadde andaba tukole time table tutandika naki famire yonna twali gisabye mu nzikiriza yonna tutandike n'essaala nga bwakatya oba oli mulokole tutandike n'essaala olunaku lwaffe tandika na saala oba oli mu orthodoxy saala kyonna ng'olunaku lwakatandika yes katonda ono tusooke tumwebaza okubukeesa okay mu nzikiriza yonna mu lulimi lwonna tuyinza okuba twogera lulimi ki naye nga kyonna kye tukoze kyebaza katonda awo Hajjat Zamzam ogambye famire yonna mu luwummula luno ekole timetable ekisookako ku number 1 saala prayer bannange ebintu byonna olunaku luna tuluweeye wa Mukama tulumunnyonnyole tumwebaza okubukeesa tumusabe alutuweemu obulungi ebintu mu birabo ebiriwo tumunnyonnyole katonda omuzadde ono kyalibadde kyamakulu ne bw'oba okeera nnyo esswala oba essaala yonna gye tulina mu famire ne tugikola as famire si baana bokka kudumira nti nabagamba saa 12 muzuuke musaale taata omusiraamu lwaki okeera n'obegako eyiyo taata maama omulokole ffenna tusituke oba tulina ttebo kwe tusabira tugambe kati twebaza Mukama olw'okubukeesa omanyi lwaki respective ya Kigonza wano tubateerako naffe essaala otyo nga tetunnabaako kye twakoze okuva ku luli bwe watugamba olunaku tusooke tuluweeyo ewa Katonda bwe tumala odduwaayo ewa Katonda tuleme kugamba abantu bana nti omanyi abadde ku ssomero bakeera nnyo what's wrong with kukeera nekakati bakeere yes and already the brain is used naye kati ffe tukibateekamu wakati ffeno tuba baleetera amasomero agamu naddala abaana abakulu saawa 11 baba bagolokose kati bwaba yatudde siniyafu tubeeko kye tukola ntera okugamba abaana ewange nibagamba bw'oba tolina kyokola muwandike article nzigule kubanga nze article ne dialogue ne stories olw'engeri gye nti nyina bano abaana ba P1 P2 P3 abaana article nzigule wange ne stories ne dialogue omuntu n'akuliyetinga dialogue ye najja nenyimuwaamu 5 b'olukumi kiki I'm making this person to be busy kuba bwe naamugamba biwandike ng'okiwandika ng'ogenda wali ku computer ng'ogitypinga ng'ogireeta read the story and answer the question ng'amanyeno olowooza noyegera ku class nti mami nakoze eza P2 nakoze eza P1 nakoze eza top you make these children be busy so mu luwummula luno abaana babafuule busy yes kuliyetingawo kyonna ekitufuula busy waka waffe waliwo bye tukola ffe nga bamaama obanga ng'omulimu ogwo gubeere gwa famire obeera otya n'ekyalaani nga muwala we yatudde P7 tasobola kisamba takimanyi nakimanyi obeera otya ng'osiba nviiri nga muwala we yatudde owa P5 tasobola kukakana 3 obeera otya ng'okola juice naye ng'omwana wo tamanyi bwe bateekateeka juice oyo buli omu omulimo gw'okola ne bw'oba oli accountant kuliyetinga ekuntu omugambe mwana gwe njagala obala ebintu bino titwabadde tutunda ebitabo bino oteekewo embeera so that these children don't oversleep obalage nti this is a family business guno omulimu gwe tujjamu ekyokulya nti nze omwana wange ebyekyalaani tabyagala asooka abiyiga ajja kutuuka ku byayagala yes tosobola kungamba mbu ndi teacher wa nassale munaye muwala wange tasobola kukokinga kaana ke baleesaawo nga kalemeddwa reading mwana wange yagaze mu senior 3 tamanyi reading tutandikira wa nti omwana bwajja nga tamanyi kuwandiika tumutandikiza na boolo obwo buyiga obwo kubanga tetumanyi bagenda kubeera batya kati ate naawe omuto nkwegayiridde tomanyi lwaki maama waayina byakutangira ne taatawo I always tell them nti abamu muli biological accidents maama wo ne taata baakuzaala tebeeteeseteese naye kati bagezaako okulaba they don't want you also to have a biological accident child mama oyo yakuzaalira ku 16 mama oyo yakuzaala tebamaze mutwala mu kyaki oba mu muzikiti kati ayina kyakutangira naawe mutabani taata waakugamba nedda totambula nnyo ku kyalo va ku baana b'abandi mwafunye ekizibu ky'okubanga mulina ba maids taata waagezaako okukulaga nti maid ono wa myaka 14 gwe olina 18 maama maid oyo tomuwadde
okola ensobi awo oddidde maidi oyo wa myaka gy'abaana bo tabazira okedde ku makya ogenze mu mirimo gyo emirala gyakusula nayo tulaba abantu bagenze bakampeininga nze anoonyeza muntu kalulu ngenda kudde waka nga bamaze omulayiza anoonye obaka MP obaka kansala obaka LC5 abantu awo nawo ndowooza olumu tuliryogerawo omanyina waawo wenyini mu bululu ate waleka watagudde famire ekyo badde okimanyi omwami awagira papo omukyala awagira yero omwami awagira red omukyala awagira papo awo nawo waliwo obuzibu kati abaana ne babalaba nga mulyaŋŋana ova ekintu kye batamanyira kumanya gye kigwira no parents we should be in for ourselves twebereremu kati maidi ono abaana bo bannyonnyole please sit with these children kubanga kye namaze okulaba mukwano kyekiriwa omuntu yenna abantu bonna abagudde mu nsobi abasinga they were not warned. So omuzadde akuuma atya abaana bano ne maids bano ba maid ate abali mu myaka gyabwe ate era n'omulenzi gwe waleeta shamba boy asobola okwonoona abawala bano kasaba beera myaka gye nga gwe omuzadde toliiwo agenda kubatomeza abaana bali mu single school abaana they think something is easy jjukira bali exposed amasimu galaga bingi nnyo bye mumanyi bali idle mind is a devil's workshop. Yes, balaba bibala ku TV jjukira abamu balina ne TV mu bisenge byabwe tomanyi kigenda bwe bamalanga banyiga ekisumuluzo nga bakukonkona ng'enkola yaffe they take long to open abalina abaana nga bakuzeemu nga mulina ebisenge nga buli omu alina ekisenge kyoba kino kyabawala kiri kyabalenzi you can witness okonkona gwe omuzadde n'oyimirira nga tebaggulawo gwe yazimba ennyumba yes kubanga kitegeeza bayinza okuba ku sikuliini eri mu kisenge kyabwe nga balina bye balaba oba nga wafuna essimu mu njuyo gy'otamanyi yajja naki yajja naani yajja bagigulawa kikaaki naye ng'eri mu nnyumba yo awo we tuli kati Hajati omuntu akuumya atya abaana singa nensanga nti ngeno era nagikola dda abaana bakomyewe waka omukozi benka n'emyaka batandise ne conversation familiarity ogimanye ebeerawo ngenda kubawa ku magezi ge wange nze wange siina mukozi obudde bonna bagenda kasita olumula lutuuka twegabanyamu ani agenda okubeera ku ofiisi kubanga tuli kumpi ne ofiisi ani agenda okulongosa ekiraalo ky'ente tuyina ente ani agenda okufumba kati tufumbira ku timetable eno wiiki oli mu ofiisi wiiki ejja ogenda kubeera mu kufumba naddala ba girls kati ba boys ekiraalo ky'ente ekyo then ne mukola ebirala nti sirina maid I don't need a maid nga nyina omwana yatudde senior 4 nga nyina omulenzi yagenze mu senior 6 nga nyina omuwala yagenze mu senior 3 last born ye muto yagenze mu P4. So kyogamba abazadde saawa zino abamaidi babaleke bagende banyumirwe ku Christmas okusinziira kyoyagala omwana waabeere. Yes, kubanga bino birimu okuzaaki I normally tell them okuza mukozi wa muntu okuza musajja wa muntu okuza mukyala wa muntu ekyo kikulu okuza neighbor wa muntu omuntu ono gwokuza beera ng'okimanyi nti 18 years ajja kuba akuvaako ne 18 years nga tezinatuuka obadde okimanyi nti omwana wo bw'agenda mu kisulo ebiseera ebisinga wano ewaka nze ndabira ku baana bange omuntu agenda atuuka mu P6 ng'agenda mu kisulo temuddamu kuba nawe yemudde abeerawo katono mu holiday weeks 3 n'agenda ne distance ejjawo yes muba temukyasobola kwogereza kati kitegeeza by'oba wataamuyigiriza okuva mu baby class paka kya mukaaga biyinza okukulemerera kyova olaba sibeera na maid I don't need a maid twekolamu obukozi timetable tugamba kati essaawa zino tumaze okulaa 12 buli omu ayoza engoye ze olina tuulagwa olina dda wali nange nenzira muzaale we don't need maids tulina abaana abakulu ba myaka 16 sina 14 mbw ate twetaaga mukozi wawaka kwaki where will these ones learn oba obwongo butulowoozesa nti kakati olaba omwana wange agenda kusoma afuna omulimu ku Spark TV naye she's a girl emmese ne bwegere jeti eba yaki eba yakapa ajja kufumbirwa n'ekirala tomanyi buli omu tewali nkigamba nnyo abazadde bange naye tewali muntu akeera ku makya n'akwata mwana we ku mukono wa myaka 4 middle class n'abeera nga
amutwala ng'agamba kati ntwala agenda okubeera ng'aweereza emmere agenda okugenda Abu Dhabi akola obwakadaama tomanya nsi kyereta buli omu ayagala kutwala buli omu atwala minisita buterevu tewali mbayi tewali nakwata mwana ye n'agamba ntwala tica abalaba tica bulimo gwa layisi gwa wansi batwala baminisita badokita bamemba ba palamenti bapurezidenti benkya basawo tebiro tebiriiyo nti tica naye Katonda ye alina bw'abitegeka ate naawe omwana ndaba mukyala gwa n'omwami mwenna abali ku TV eno omwana wo muyigiriza okusaba essaala eyo kintu kikulu nasomesebwako nga ndi mu siniya yakubiri omusomesa wange n'atusomesa seeka waffe yafa mukama amusaasira ebyamusibako seeka nkata I was in senior 2 n'agamba mwana gw'omuwala tovanga woosabira gwe tuyita omukeeka oba emmeeza yammwe okusinziira mu ddiini yo nga tosabye ebintu bino bitaano mwana gwandaba naawe ogenda kutandika okubisaba as today ekisookera ddala saba nnyo Katonda akuwa omukisa oleme kulwala ndwadde za lukonvuba ekyo lwaki yakitusomesa mu myaka gyange nakulira mu piriyodi eya nabbuto bamusondere ssente z'okugenda okumujjanjaba omutima Katonda akusaasira endwadde zino nnyingi muzisabe Katonda azibakingirize kubanga nnyingi ate mulya bubi byonna bye mulya mubimanyi ekyokubiri Katonda musabe byosoma bibeere bya mugaso gy'oli kama mpa omukisa kubanga bangi tubalabye basomye balina diguli bagenze ku bwakadaama basomye tebitegeerekese Katonda mpa direction nsome ebyo eby'omugaso Katonda mpa direction ompangalize bazadde bange ate ompe n'okubeera nga mpuliriza bye baŋŋamba kisabe Katonda ajja kikuwa nga maama wo bwakugamba nti totambula abalenzi baveeko abawala baveeko firimu togivaako ku ssaawa 9 ng'okiwulira Katonda era omusabe akukingiriza ebikemo by'ensi eno emize eminene mugiraba mingi emuli egy'okufuna ebulwadde emuli egy'okufuna embuto emuli egy'okwonoona abaana b'abandi ne tubawa embuto nga tuli bato era omugambe Mukama Katonda wange bwe mba mmaze okusoma nga mmaze okufuna omulimu gwange Mukama Katonda wange ompe omusajja oba omukyala anantebenkeza omuntu eyatudde 6 yatudde 4 kuba tetumanyi kiddako omuntu ayinza okutuula siniya 6 nga tagenda kweyongera kusoma obufumbo mbani n'obusaba busabe naye tubigambye layini ogirabye bwenjigoba tetugenda kutandika Mukama mpa omusajja tutandise okumunnyonnyola atuwa obulamu atuwangalize bajjadde baffe bye tusoma bitugase mpulirize abazadde kisabe nnyo listening to the elders tutunuulira omugaso oguli mu kuwuliriza abazadde edda baatugambanga nti ebirungi biri mu maaso naye abasinga ku myaka egyo kavubuka mpago oba towulira ddoboozi eryo era omuntu omu yaŋŋamba yakola statement naŋŋamba nti ali mulaavu tebamugamba kigambo ne mugamba ogambye kinagamba tebamugamba kigambo nkulaba wano ng'okaasolinga abaana n'obannyonnyola ne mugamba bamukola batya naŋŋamba bamuleka n'agwa mu ddubi bwamala okutomera bwe yeekanga nga akagere kabuddemu olwala n'ateerera ne mugamba nga ndaba kinene nze nga life coach nga ndaba omuzadde nga ndaba teacher ne ŋŋamba we talk about it era ne famire zonna nzisaba let us talk about it nze wange nkiyita tukyogereko I call all of them no ali ku university ne tumuteeka ku loud speaker ne tutuula ne twogera nga waliwo ekitutabudde ngetubeera taliiwo naye tukowerezanya n'agamba bannange mami agamba kino ndikiro lwaki kiri bwe kiti we talk about it waliwo abazadde abalina omuze okugamba omwana omukulu nti kati kaŋŋambe Milka nze first born nanga Milka ayogerako ne Sandra Milka bw'abanga ye mulambulukufu kuba Milka ayinza okuba ye first born ate nga atambula nga first born kuba first born ebiseera ebisinga tukusuubira okuba nga olina omulamwa beautiful and handsome tetukusuubira kuba kintuntu era bw'oba oli eyo ng'oli first born nga tewategeera value mu family nga tewategeera rolo yo mu family nga tewategeera nti gwe okutte tooki ey'okututwala ewatuufu so si kutwala mu kizikiza then weetaaga okwogerako nange first born tetumusuubira kusitula esinga muntu first born tumusuubira okuba nti yaguzukusa abalala n'abagamba no wake up and pray tumusuubira okuba nga yagamba nedda temulwana tetumusuubira kuba nti ate yatawaanya banno
kati ate muzadde totandika kukwasa first born authority mulimu gwe wandikoze bayite naye abeerewo obawo ekyokulabirako kuba ebiseera ebisinga first born tuba twamuwa obudde ekyo kyo Milika nkubuulira nandaba omuntu bw'oba tewawa first born w'obudde wakola ensobi first born alina okuweebwa obudde kisooka oba kyoli energetic ekyokubiri ebiseera ebisinga tubazaala nga tetunaba kufuna nnyo kasente omwana oyo azaaliddwa nga kasente tekannajja wanjawulo ekyo nkikubuulira wanjawulo enkekkerezaayo endala enkwata y'ebintu ndala endaba yaabyo ndala okusinga ono last born azze nga talinyeeko bodaboda ng'agenda ku ssomero ne keesi ekyo badde okiba kituufu bali bajja mu good life bano ba pulanidi mulala nnyo Okay, Hajat, abaana bali waka mu luwummula luno biki abazadde bagenda okubakolera kubanga oyinawo okubye planned kid tutunulire oyo planned kid ye tugenda mukolera ki tamanyi mbeera mbi kantandike ne unplanned yes mu kiseera kino ekyokuwummula mu kiseera kino watudde sini ey'okuna oluusi muzadde otalina na ssente temumanyi oba nonaddayo empisa kikulu maama wa anaasobola okutwala ewa mukwano gwe n'agamba nti gundi ono giro agira akola wano bagaba emitwalo 10 n'egyo n'etaano bagaba emitwalo 10 beetaaga kuyambaka oyina empisa nti omuntu bw'anajja n'aŋŋamba nti nfunirayo abali mu vaaka bajje bakole ku kyuma bajje tukola liquid soap wano bajje bakole bino kikyo kyogambye okuuma abaana bize yes ono osabika otwalika mwana gwandaba omulungi atali pulanidi mukwano sembera wano gwe njogera naawe atali pulanidi maama ayozangoye ku kyalo olina okuba nga involve yourself nina omukyala nabadde mugulako byemugulako naye alina kawalake ansanyusa mu holiday mbagulako ne bwemba sina kyekikoza nnyo oba nembagamba mujje tufumbye ekyemisana musooka muli ekyemisana mulyoke mugende awo omuwala yatudde kati mukaaga naye yeetikka akagogo kaabwe ne basitambuza engoye ne maama we kati namugaye nemugamba ke watudde mukaaga jangu wano ewange tojja kubula kyenkuwa jangu wano ewange waakiri nakuwa okutayipinga ebibuuzo okitegedde mwana gwa atali pulanidi baako ofune ekyokola ate toyayukirayo manya ffe tetulina manya ekikututte tuuka we bakugambye nti kakati omukyala agambye ayagala baweereza mmere awo kubanga tetujja kugamba nti temubasindika famire ezimu zeetaaga zibasindike tebayina omukyala bakusindise mu saaluuni oyambeko okuluka kannasatu okamaliriza kola empisa yambala bulungi respectinga buli muntu omwana ndaba tewali kapita asinga kubeera na mpisa mpisa zitukoze obulungi mpisa tezirina we zaali zinsalidde bebe bagamba okola obulungi nakola obubi katonda ye abakiraba ajja kutuusa kati ate bano abazadde nga boogambye nti omwana atali planned abalina n'engombe egamba gwe oli mwavu manye ennaku yo ekintu ekyo kirina engeri gye kireetamu omwana okwekubagiza omuzadde asobola otya okwogera n'omwana bulungi omwana n'agenda n'aweereza ku saluuni ng'alina n'empisa naye nga tokozeseza force ate nedda era ekyo ekigambo bakozesa kyabwerere gwolowooza omwana aba tabalaba mbeera gye mubaddemu allahu akbar ku ssomero yennyini gy'asomesa engoba gye babagoba fiizi yennyini yekuleetera okutegeera nti amuna kulandi kati bwatuuka mu holiday tuula naye oyogere naye mbagambye ekigambo kya twogere nabo bagambye bannange mbabuulire tugenda kukola tutya abaana bw'oba oyogera nabo tokola order nze mbayita ne bagamba bannange mbadde nsaba munyambeko ndabika sitegeera kyenzizaako mulowooza tugenda kukola tutya leero ne tuteesa tulina mutwalo kati abadde ayagala ogamba muno ate tugule ekibumba nga akivaamu tuteese nabo put them on the table talk to them Hajati nga tusiibula olina kyoyogedde awo n'ozijukiza waliyo ey'ekagoma waliyo omwami bamuyita taata lamula ye yaddira abaana b'oku kyalo bonna era bakola ku kyuma kye basootinga ebintu naye buli lunaku bafunayo 15 so abaana bakuuma bize waliwo bano abakola amasigiri era waliwo omwami yatuyamba mu lockdown yakuŋŋaanya naye ab'oku kyalo bagenda ne muholide bagenda ne bamuyambako okupakira esigiri ezo nozikola so that we can keep them busy. Hajati akadde kaffe munaye katudduseeko ngenda kusaba kyolekera omulabi wa Spark TV. Kyendekera omulabi wa Spark TV omuto
beera nnyo ng'owuliriza abantu abakulu kye bagamba. Abazadde. Omuzadde, a serious parent makes a follow up to the child, make a follow up to all your children at all years and ages. Thank you very much. Buterevu tetugenda kubanga tusukawo oyabadde Hajat Zamzam ndowooza omuzadde oyina kyofunyemu olunaku olwaleero agambye an idle mind is a devil's workshop. Abaana bannange mubafuule bize mu luwummula luno. Sigenda kubanga nsukawo ku lwamunange Keifas Mayumba ne Ahmed Wahab tubasiibulidde wano sinkana olunaku olw'enkya. Bye bye.